Abaana abasinga wano bali wansi w'emyaka 17 era nga guno omukolo gukolebwa buli mwaka okusobola okuwa abaana bano essuubi eriggya buli kaseera. Omwogezi wa kampuni ya Spear Motors Noeline Nakiguli annyonnyodde nti kino bakikola okusobola okuddiza abantu ko n'okuwa essuubi abantu ab'enjawulo. Akakasa nti kampuni ya Spear Motors tegenda kukoowa kuwa baana bano ssuubi. Tusikiriza nga Spear Motors okubeera nti tuwagira Coast Hospital mu muzannyo guno kiri nti kale Coast Hospital eyamba nnyo abaana abalina obulemu okuyamba okubutereeza kati nga Spear Motors okuddiza mu community gye tukolamu tubadde twagala tubeere nga tubawagira mu event eno era nga tuli basanyufu nnyo nti omukolo gugenze bulungi ng'era buli kimu kitambudde bulungi. Abaana bano balaza ebitone byabwe eby'enjawulo okubadde emizannyo ng'okuzina, okudduka ko n'emirala mingi. Bwetyo kampuni ya Spear Motors Limited ewadde abaana bano ebirabo ebitali bimu mu ngeri y'okubeebaza okwenyigira mu mizannyo gino. N'omubaka wa Italy mu Uganda Ambassador Domenico Fonara Di Fonara aliko abaana batonedde ebirabo ng'akabonero ak'okubasiima olw'emirimu n'ebitone bye balina. Ekifo kino ekya CORSU kiyamba abaana bangi mu ggwanga okusingira ddala abaliko obulemu. Bano era balongoosa n'abaana abalina obulemu gamba ng'amagumba ageeweta n'ebirala.